Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Ngire mu Endobeso tujja kulwawo. Hello. Sebo. Nsema mpita Mukunja wa Beat FM Endobeso. Wangambye kubire ko tusonyi okuzukusa mu kiro. Banai. Ntoko wanti mbadde nebase. Mukunja webale kunkubirako. Nkale Sebo. Nabadde kugambe jina kueleza ka message nga bili ontase. Nino mukazi wange. Nino omwana gwe namuzaalamu naye kati ansaba school fees buli term. Naye omwana oyo muwa $1,150,000 buli term ey'omwana okusoma. Naye obuzibu bwe nina bwe mugamba okundaga omwana wajja kusomera teyagala kuntwala ku ssomero. Simanyi mwana gy'asomera. Kakati nafunyemu ko kwekengera. So kakati oyagala kumanya mwana gy'asomera? Njagala kumanya mwana wa gy'asomera. Mwana wange simanyi oba weesirikire mukulu gamba kale wanje weesirikire beerako. Nyabo Sebo. Nga mpulira abaleeka noliwa. Ndi waka. Nze nkubidde no ku district. Yes sir. Gw'oli mu district ki? Ndi mu Wakiso district. Wakiso. Kakati nze nange nkubidde no ku district. Yes sir. Mu office ya education. Yes sir. Mu educate muno. Yes sir. Bagaba basale. Yes sir. Kati simanyi oba tusobola okwogeramuuko. Tusobola okwogera mukama wange. Kino kyakyeyagalire. Yes sir. Si kyampaka gavumenti tekikola nti bakaka omuntu. Wabula gwe weesalirawo nga ki? Omuntu. Ng'omuzadde kubanga singa byali badde byampaka twali badde twebuuza ku mwana. Yes sir. Omwana we erinnya lyalondeddwa mu ministry na wano mu office ya educate. Yes sir. Mu baana be baagala okuwa basale kubanga yeefubako nnyo tiyeefubako kuba babuuza headmaster n'abasomesa. Chonga kirungi ate. So kakati omwana wa asoma mu ssomero ki? Ministry mwategedde mutya ate? Nti omwana abadde akola bulungi nga tamanyi ssomero gy'asomera. Anti kakati nze we baba mpadde wano empapula tebateekako masomero wabula bateekako mannya na reasons lwaki bamulonze. Naye nga simba simanyi ssomero mukwano. Okay. Asomera ku St. Augustine. Asomera wa? St. Augustine. Kati St. Augustine ali mu kibiina ki? Ali mu P6. P6. Bawa sente mmeka ab'ekisulo? St. Augustine ya de tekuli kisulo. St. Augustine tekuli kisulo. Yes sir. Bannange. Mbadde mmanyi nti kuliko ekisulo nti awo oba oyiseemu. Lyadde kakati abadde bawa mmeka? Abadde bawe
emitwalo 25. N'emitwalo 5 ez'ekyemisana. Ejja 3. Emitwalo 3. Naye era tekigaana tusobola okumufunira eri ekisulo ne tumusasulira. Nedda ssebo tekijja kusoboka. Ate kiki? Omwana ono annyambako kadaala kange. Ku Saturday weekend eyo mba nange nnyinako gye ndaga. Annyambako okumbeererawo ku kadaala. Ate emirimu emirala. Oba tomukotogedde leka tumufunire eri ekisulo. Simukotogera kuba nange abannyamba. Subawunga nga kiringa ekigaanyeemu. Ate nga kigaana kitya. Kale kati bwe tuba twogeddeko twagala okwogerako ne taata we oyinza okumutuwaako. Taata we yafa. Taata we yafa. Yafa nga kitalo. Kitalo. Yafa ddi? Aludde nga yafa kitutte emyaka. Bannange kubonaabona. Kitalo nnyo. Kati ono gwe nayogedde naye gwabadde muzimu mu ofisi yange n'aŋŋamba nti agala okumanya oba omwana we asoma oba tasoma. Ate ng'amuteerayo ssente. Nfudde nze. Yafa naye abakazi awo we mutuuse. Government, where are you? Government, where are you? Koma kukiri ekyokunsimba oluseke naye ekyokumbika nsebo nina abazadde ombikira ki? Waliwo omusajja ayetaaga kubika. Ate nga nkwadde mu kitundu yange ate omwana ku weekend abeera kadaala nga akuyambako emitwalo 25 n'etaano egyokulya onkubye enjawulo ya sente meka miliyoni emu n'emitwalo 2 akubika. Anti kati oyinza okuba kaakati essaawa eno kiki ate no kwakyumbika kugambye ne bw'omuzadde ne bw'omutale mugaa nti kati ono si ekitabo si ye bbaawe era gamba ogwo muzimu. Naye era namwe omusasula bikolobero byemmwe toyinza kubika musajja. Lwaki si kubika? Mubbe paka lw'oyagala naye kakati ndi mugenzi yafa. Anti kati Mukunja olaba ekintu ekyo bwe kitambula nti gwe omusajja obeera n'omuntu ewuwo n'ogenda n'osajjalata n'ozaala ebweru golooza ne bigendera awo kakati ono ali mu kusasula oza ate omwana ate biki ate nsasula ate sasulako mu bulumi kakati mama sonkena teeti naye lawamaka abakazi babika abasajja baabwe nti oli yafa naye nga gyali mulamu amubika lwa mukwano oba kumuttira ddala amubika kuyisaawo yo kyayagala kati Mukunja nakachana moti mwebala okuweereza promoter wa Rebecca Jengo Hadija ekibibi kutaatawo okuva ku enkomyo okutegeera naye bannange n'ensi kuyiiya kasita omusajja akitegedde awe school fees zalina okuwangayo naye waakiri ateekemu kensusuuba kubanga omukazi yalina omwana buli kimu kimutunuulidde n'ensi kuyiiya kutetenkanya ze Hadija webale ensusuuba mwate mugiteekamu kati omusajja amagezi omutata basi duboze kada ngatto omusajja amagezi gemu ataddamu kuwa mukazi sente yamufuula lusuku abakazi bagenda batufuula olusuku n'omusaba omwana we n'amugaanira n'akufuula olusuku olw'okufunirako sente omusajja nonyiza essomero amugamba mpa omwana wange ono mmaso Namirembe ekyengera naye Mukunja ky'obamanya kye kino ekituufu kiri nti omwana kirabika kitaawe ye yafa kati yawona omwana mwala n'amusirwa omusajja we naye asimba luseke mwasuze mutyemu okunakacwa n'amoti oyo omukazi agenda kuzemba mu kalina ate takomye okono kubika yakubise maawe mbu wafadda alimba ono nakato gangu naye abasajja kamuyige
kamusasulire ebikolobero byemukola abantu abalala kakati eno bakusimba oluseke ye naye abazadde bannange namwe ate awo mususseewo kubanga bannange omwana wali mutadde mu ssomero lyolaba nti litegeerekeka sukulu fees ezo naye omwawuddeemu 2 oba omuteeka nalya mu gavumenti bonna basome anza omwana wange nedda simukuba nti onjawulo ate nempitawo kuba gwoba weekotoggera nekitaawo ate omubise mukama katonda olamalinda akawuko ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka.